Yes, nkwaniriza gwe na followinga nawe gwe ne ya subscribinga nonyiga ne kadi nenkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi nnyo kubanga wa subscribinga nonyiga ne kadi. Kitalo nnyo kya mwana amanyikiddwa nga Mmere olunaku olwasembyeyo olwa Mmere nga yakava ku kyeyo mune mukazi watu yatuukidde mukola mikolo egy'okukyala yabadde yakamala okubanga agikola ate timunanga ate yafudde bufi ekyasse Mmere abasinga bakyakyebuuza bagamba kiki kubanga Mmere yalwaddemu katono nnyo kakananga munne asizza omuka ogw'enkomerero ne bagita Fadde TV UG lozo mulengera awo ng'akomawo e Uganda mukazi watu kitalo nnyo ekya Mmere Mmere ki ekyamusse abasinga bagamba nti oba oliawo Mmere nti ddogo abasinga babitaddemu ensonga z'eddogo olengera awo kwali kukyala kwe tewayiseewo n'ennaku ebbiri tezaaweze nga bavudde mu kukyala n'ennaku ebbiri tezaaweze nga bavudde mu kukyala n'afa okwo kwe bayita okufa okwo kwe bayita okufa ebise bisinga munnaye nabagamba nti obulamu bwo bwa nnyaanya obulamu bwa nnyaanya bwakuwembejja buwembejja bulinga giraasi ebise bisinga ne munnaye obulamu nga bwakugenda n'obeera nga obuwembejja otya munnaye oba waakufa ebise bisinga si nti abatambulira mbidduka be bafa okufa kusooka kusanga n'ewaka yonna gy'oli ogw'ebise bisinga bagamba nti eriyo abantu abamu abafa nga bali tebannatuusa ddala kituufu abamu abafa nga bali tebannatuusa ebise ebisinga abatemu be batta nti n'abamu abafiira mbu benje nti eriyo abamu abafa eddogo era abasinga bagamba nti Mmere yafudde eddogo mu abo bagamba nti eriyo abantu abamu abafa nga tebannatuuka bagamba nti ne Mmere nti y'omu ku abo abali mu abo abafa nga abafudde nga tebannatuuka olw'ensonga nti ddogo bagamba nti ddogo nti liryasse Mmere ddala kituufu ddogo lye lyamusse Mmere oba yabadde just ntuuko okufa kwa Mmere kwotabudde abantu bangi nnyo mikwano gye batabuddwa okufa kwa Mmere mukazi watu golengera mu kifaananyi yakava ebweru w'eggwanga yakava ku kyeyo ne wiiki ebadde tennawera ng'akomyewo e Uganda mazima ddala omuntu ova eri n'okomawo e Uganda ng'omanyi ozza emirembe kumba obulamu bwo bulugenda eyo y'ensi mwe tuwangaalira kitalo nnyo ekya Mmere naye nga maama we Takikiliza maama we baasobeddwa bonna aba famire abamu baawunze n'okuwunga omanyi okubanga mwabadde mu mukolo eggulo gwa mwana wammwe ne bukera ku makya nga ate afudde kiyani believable naye nga kituufu ono mu nsi waliwo ebintu ebituukawo oluusi nga bitabula naye nga munaye oluusi bituufu nga byewuunyisa